Mr. Soze Ekiboozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Mr. Soze otya ssebo? Simanyi oba eyo ziri ssaawa mmeka, naye nze wano wendi ziri ssaawa ndowooza nga 6. Oluusi nno ngenda neerabira ne njagala okutandika n'amannya, naye leero sijja gasobya, sijja kwogera. Bananga bali ku platform ya Mr. Soze, mwebale nnyo, mwebalire ddala kuwagira. Nze oluusi ngenda n'empisaayisaamu amaaso mu komenti, n'ensomako ze nsomyeko, endala ne nzirabira, endala ne ŋŋenda ne ntandikirawo we nakomye jjo. Yenze gayi wammwe oli okw'ekibuuzibuuzi, oba onampita ow'omukasaka oba osobola okumpita lyonna lyoba ompise, naye gwe manya nze gayi wammwe oli ow'ekibuuzibuuzi. Nali mpitaayita mu komenti nensoma mu komenti emu ey'omuntu eyali agamba nti ekivumo kye baavuma Bena nzije nkibagambe. Temunkubya mayinja, ekyo kyo sijja kibagamba. Oba oli awo abanajja mu inbox yange nja kibagamba, naye Mr. Soze kyemanyi nti tagaba bu inbox bw'abantu. Nate nkomyewo n'ekibuuzibuuzi. Mr. Soze ffe twakulira mu kibuga nga bwenzize mbagamba, nga tubeera mu kibuga naye twalwangawo nnyo ogenda mu kyalo. Kati lwali lumu ne tulemera ku taata oyo atutwaleko mu kyalo, kuba twali tetumanyiyo baganda baffe abalala ng'abali mu kyalo tetubamanyi, ate naffe twagala okubeerako mu famire ennene n'okwetaaya. Kati twamulemerako nnyo atutwaleko mu kyalo. Omwami oyo teyalwa, n'atusitula ffenna n'atutwala mu kyalo. Naye jjukira abaana b'omu kibuga balina embeera zaabwe, naffe ab'omu kyalo balina embeera zaabwe, n'ab'omu kibuga babeera n'embeera zaabwe. In fact waliwo ebigambo by'owulira mu kyalo nga mu kibuga tobiwulirangako, naye ng'ate mu kyalo bya bulijjo. Munnange sekulwisa eyo ewaka waali wanene, twatuukawo nga wanene, waliwo abaana bangi, waliwo abaana baganda ba taata baffe, naffe twagenda bangiko, kwegamba nga tunyumirwa. Naye nze senga yanjagala nnyo, senga waffe bwe twasangayo mu kyalo yanjagala nnyo, ng'ebintu ebisinga nze mbimukolera biki. Kale kwegamba yanjagala ng'omuntu, yansiima ng'omwana. Tebwalwa senga waffe oyo yali anywa nnyo amata, munywi w'amata, si yali wabula nakati akyaganywa, agawoomerwa nnyo. Kati baamuleeteranga amata akawungeezi ne ku makya, akawungeezi ne ku makya bw'atyo. Kaakati ng'era amata ago nze ngafumba. Kaakati Mr. Soze sikulwisa eyo, lwali olwo jjukira amata ga ku kyoto, olina okufukuma ekyoto okume nga tugenda, nga nkuma ekyoto nga ngenda nfumba amata. Bwe nfumba amata bwe tusamba akapiira n'abaana abawala awo n'abalenzi abaganda baffe abo baliwo, munnange nga nteeka amata ku kyoto nga ngenda kusamba mupiira. Bwengira bwenzija bwengalingizaako, bwengenda kusamba akapiira, bwenzija bwengalingizaako, bwengenda okusamba omupiira, tebwalwa amata nga gabimba nga ndi mu ggoolo. Jjukira nali nsambira mu ggoolo, ggoolo ng'etunudde eri wano mu kiyungu. Kaakati nga nsamba ntunula mu kyoto, munda waliyo katoo kaffe. Munnange
sikulwiseeyo katoo kange kampita kangamba baaba amata gabimbye gagenda kuyiika kipayopayo misinde paka mu kiyungu. Kaakati abaafuli bafumbiddeko ku kyoto, bino ebintu mubimanyi byenjogerako. Waliwo obuku obwaka, kati obuku obwo bwe bwaka seppiki eno emabbali eno ku mugo baguyita mugo gwa seppiki nga wagendayo akaliro ennimi z'omuliro, kati wakabeera kwokya. Najja mpapa nkwata akaseppiki ne kanjokya engalo. Kaakati ate jjukira amata gabimbye, eno nsitudde akaseppiki amata gaayitamu ne ganjiikira, nzenna ne gampita mu ngalo. Kaseppiki nga kanyuze eri nziruse misinde. Kaakati senga yali mu nnyumba ekisenge ng'alinze mata, nagendayo nga ndeekaana, amata ganjokezza. Senga mbuuza kiki nti amata ganjokezza, tegakookezzaawa ti mu ngalo, naye ng'omuliro tegunnazuuka. Kaakati senga nga bumanyi abakadde aŋŋamba bwe gaba gakookezza, genda ogambe mwannyoko ali awo akukwatire mu kikebe akusiigeko eddagala. Jjukira nze nali nakulira mu kibuga, ebyekikebe sibimanyi, simanyi nakyo kitegeeza. Nze manyi mukebe guli awo oba muzigo oba oyira ali awo nti bansiigeeko mu ngalo nkole ki, nzikakkane. Kaakati waliwo omuto waffe bamuyita mbadde ndikubyewo mu nsaasire. Waliwo omuto waffe yali mu myaka ndowooza 13, 14, omuwala. Kati ye senga bwe yayogera linnya lye, kati nga mmanyi nti munnange oli yatereka ekikebe ekibeeramu eddagala, nadduka kipayopayo. Baali wali nga basala ffene, baali bali mu kulya ffene abamu. Njukira abaana tuli bangi, waliwo abadde basamba omupiira wano mu luggya, nze omu ku bo, waliwo abadde batudde mu ffumbiro. Kati bo baali wali emabbali nga basalaasala ffene, bali mu kulya ffene. Nava mu ddiiro emisinde nenzikirira wali. Jjukira senga bwe yali ayogera linnya lye nga ngenda wali waali nga mugamba beeka. Senga gambye kwatira mu kikebe onsiige ku mukono. Ze saamanya, Mr. Sozi saamanya kikebe kye kitegeeza. Omuwala ngamba kuba nnyoko bonna olabye munze, lwaki ozze wange? Ne mugamba nze senga yaŋŋambye nti gwe alina ekikebe, nkwatira mu kikebe onsiigeeko mu ngalo. Ne mugamba sirina kyamaanyi kyannyo, just njagala kugenda ondeetere mu mukebe nze nkwatemu, oba gwe toyagala kukola ki, kunkwatira mu ddagala. Wabula bannaayo oli lwenzijukira ebintu bino nfa n'enseko. Omuwala ng'akanya kuyomba, nze nno nga mmugoba, bwanneegobako bwadduka bwagenda eri nze mmugoba, naawe jangu ondagira ekikebe gye kiri, naawe kati nno njogera omukebe ne kaguntuma yennyini. Nannyini mukebe adduka, senga eyantumye afa nseko. Senga ekyamusesa nti ye nze njogera gye nayogeranga omukebe nze nga simanyi kyekitegeeza. Kati abaana abaali baluddeyo mu kyalo bo nga bakimanyi kyekitegeeza. Kati nze nkubuuli ankwatire mu kikebe, oli akanya kudduka bwanvuma, bano abalala bwe baseka. Kyokka nk'obulumi bunzita ng'agaana. Kati waliwo awo bamaama baffe abalala nga bagamba nti oba agaanye gamba omulala. Nga mbagamba naye singa nze ngambye ono yalina omukebe, nga bagamba oba agaanye gamba omulala akusiigeko. Kati waliwo maama waffe ng'abuuza ng'agamba abaana abo balina emikebe bangi, lwaki olemera ku oyo? Nze n'omusajja wattu simanyi. Munnange nga nkola ki? Nga nsooka mbeera awo. Kaakati senga ng'agenda anogawo ebikoola ng'akola ki? Nga nsiigako awo nga ntoolokoka. Kati wayita akabanga
waliwo omuganda waffe omulala omulenzi kuba kwaba bakulireyo mu kyalo, tuba tulyeyo ku lubimbi. Jjukira twalinanga omuze nga tuleka abalima ffe ne tugenda tunoonya ffene nga tunaatera okunnyuka ne tunoonya ffene gwe tunadda naye ewaka. Kati ne tugenda mu ffene, twatuuka mu ffene nga mbabuuza bannange tuli amata bwe ganjokya, nasaba bbeeka bangamba bbeeka yalina omukebe gw'eddagala. Nasaba bbeeka nkwatire mu mukebe, bbeeka yanvuba buvumi nga bwadduka. Kati akaana nako ne kaseka ne kaŋŋamba baaba kyogala tomanyi mukebe kyegutegeeza. Nze nze mmanyi mukebe gw'eddagala. Katonda wange bagenda okunkubirawo ekigambo. Mr. Sozi ng'omukebe gwe bagamba omwana akwata mu vanira, najjayo kakkuliimu ako akabeera mu vanira oba kangayita amasanda, n'akusiiga wali we bakoze eki ne bakwokezza. Kati nze nali simanyi mukebe kyegutegeeza, kumbe baali bagamba kwata mu vanira akusiige wali we bakola ki. Mr. Sozi nawulira nga nswadde. Kakati bwe bannyonnyonnyola ekigambo ekyo, jjukira ffenna tuli myaka egivubuka, bwe bannyonnyonnyola ekigambo ekyo ne nsijjukira lwaki yabadde adduka. Ne ngamba bannange, era naddayo buzzi ne mwetondera ne mugamba munnange nsonyiwa, nze nabadde simanyi mukebe gwe bategeeza, naye bwe guba bwegu weebale kugaana kunkwatiramu. Nga mpulira ng'ekyenyinyaza, nga mpulira nga ki, ng'ate abakulu bonna bagamba ly'eddagala. Kwegamba byansobera. Okuva ku olwo ne ŋŋenda nga nsunsula n'ebigambo ab'omukyalo, ebigambo ebimu bye bakozesa, era n'enjiga nti abantu abakulu balina engeri gye bakusikamu ebigambo. Nze saamanya kye baali bategeeza era nalwo kitegeera paka kati. Era nze natuuka ekiseera nga bbeeka muyita ow'omukebe. Mr. Sozi, ekyo kye kiboozibozi kyange. Era nange weebale nnyo abawuliriza, abakomentinga, abagoberera channel za Mr. Sozi, abasiima emirimu gya Mr. Sozi. Bannange tubasiima, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannaye mubeere bulungi, mweraba. Mr. Sozi ekiboozibozi. Anti gwa kiboozibozi. Ekiboozibozi. Musiibye mutya abati Lusozimo mwenna ne ba silent listeners and silent followers nga nze, naye leero nsazeewo mbe mu kamooli mbeko kyenjogera. So nzijukira waliwo omukyala yajja nasharinga oba yali ayogera ku mujja we, I think oba mujja we ye yali nedda omukyala, I think ye Sophie. Yeah, so when nawuliriza story ye, it inspired me nange okujja okusharinga my kiboozibozi for the first time. Yeah, so munnange nga time etuuka nga nsisinkana Gayi mu tawuni. By then gye nali nkolera, kati nga naye gy'akolera nga alinayo office. Naye Gayi yanjogereza for some time, naye I didn't have any intentions ez'okugwa naye mu mukwano ge mazima. Ng'era nze namubefriendinga ne muteekawo just as a friend. Kati Gayi ono yalina mukwano gwe yali akola naye mu office eyo. So n'asindika mukwano gwe oyo amuyambeko okunjogereza so that I accept. Naye Gayi ng'ajja nga nnyonnyola nga ngamba Gayi wange akwagala, si mufumbo, talina mukazi. Banaye ng'amwogerera kwegamba ne ngamba ye anyway, I'm not seeing anyone. Lwaki sikkiriza Gayi? Kuba ekituufu kiri nti Gayi yali yakolamu ng'ayina ssente ze ate nga naye azita. Munnange nga nange ngamba ye lwaki sikkiriza Gayi? Nga nzikiriza nga tutandika relationship ng'etambula
tetulina any difficulties. Naye ng'ekituufu kyo kiri nti the guy was too good to be real. Yeah, he was too perfect to be real. Kubanga tewaliwo any sign nti oba mugaye aba alinayo omukyala oba alinayo abaana. All the signs were like, hey, kino nzudde kyapa amannya gange. Nga tutambuza time ate nze yakkiriza. So as time went on, I didn't see any red flag. Nze nga ndaba birungi byokka nga omanyi new relationship. Gaye akutwala out. Neerabira nti ne gy'akutute waliyo bawait oba bawaitress. Najja n'akusavinga, you're treated like a queen, bannange. Munaye nga nnyumirwa the goodness nga kikyalastinga. Naye a time came guy ono nga waliwo, I think wali ekivulu kya Bobi Wine. Yeah. So nga ansaba nga ngamba tugende mu show. Nga mugamba okay, it's fine, tujja kugenda. Kati nze waffe nali nva waffe nga nva from my parents home. Kati nga neebuuza ngenda kukola ntya okugenda mu kivulu to like ngende mu kivulu ne guy. Yeah, that wasn't easy by the way. Naye I accepted nga sisoose kulowooza consequences era ne tugenda mu kivulu. Tutuuka mu kivulu nali simanyi nti tugenda sulayo. And that was my first time okuva ewaka mbuno ngenze mu kivulu nga tugenda sulayo. We went, ne tugenda ku boat cruise, we had fun. Bannaye ebyanyuma, twatuukayo misana ne tubeerayo paka kiro. If you've ever been to that beach, Bobi Wine n'ayimba. It was so fun. It was my very first time okusula mu kivulu by the way. Naye tutuuka tuva mu kivulu, gayi tudda mu tawuni, gayi ansiibula agenda, nange nzira ewaffe. Ewaka bankubira essimu naye kyenyinza obagamba I switched off the phones nga tewali gye nkwata ate nze ali ne gayi abali out. That was my first time okwebaka ne gayi from all the time gye twali tumaze nga tuli mu courtship. Kati embaga ejjira wano ntuuka ewaka mba nakatuuka wenti ng'omanya excitement, oli mu new relationship, ebintu binyuma bitambula. Ntadde profile pic yange ku WhatsApp, nyumirwa ate nze ali mulaavu nga busimayiro. Mikwano mba nakatuuka ewaka sinnaba nakwebaka ate nze yasuze mu ngatto nga omuwala ankubira essimu nga ngikwata nga ŋŋamba omuntu gw'otadde ku profile pic yo omumanyi? Nga mugamba mumanyi, nga njogeza kibuli n'amaanyi. Nga ŋŋamba okakasa omuntu gw'otadde ku profile pic omumanyi? Nga mugamba of course mumanyi, he's my guy. Mwala nga ŋŋamba what? That's my husband. Mikwano nagwawo ekigo. Mama, it was my first time being with a guy, the whole night, the whole day. Tunyumiddwa, byonna tubikoze. Tukiwako omuwala ankubira ŋŋamba gayi we bannaye nawunga. Remember, this guy wasn't showing any red flag. Kumbe buli we namumiitinga nga ng'essimu agiteeka mu airplane mode. So nga tosobola kumanya anything that is happening in his life because no one was calling him. He wasn't calling anyone. So nga wembeera naye all the time is mine. All the attention is on me. Nga tatunulira muntu mulala yenna mikwano. Naye bannange nawunga omuwala nga mugamba wabula nkubulire mukwano wano wakulemye weetereeze. Nga nkubira gayi nga mugamba ssebo oyina omukazi? Nagaya ngamba sooka olindeko. Kumbe omukazi yamukubidde dda n'amuyisaamu eggaali. Kumbe omuwala yasuspecting ennamba yange from her guy's phone nga nkubira nnyo n'agisevinga mu ssimu ye.
kati bwe yagisevinga n'agamba ajja kunfollowinga secretly without my knowledge. Kati laba nze wenzija nteekako profile pic, omuwala munaye n'ategeera nti alinayo omujja we. But remember, nze nayingira mu relationship nga simanyi nti Gayona alina omukyala, era I didn't have any intentions ez'okukyankalanya amaka g'omuntu yenna. Bwe ntyo bwe neesanga nga ndi mu relationship n'omusajja omufumbo. Nali ready okuta Gayona agende. Naye mikwano, omuwala yavuma nze. Paka kati oluusi bwe njogera ku bivumo, the echoes zikomawo. Banaye omuwala yanvuma, ne ngamba the best thing I can do for this girl, kamulage nti kati alina mujja we. Kuba at first we nali nakategeera nti alina omukazi, nali so ready okwesonyiwa omusajja nkole ebyange mutte. Naye omuwala envuma gye yanvumamu, mikwano naguba omutima, ne ngamba kati ngenda kwagala omusajja we naye akitegeere. Era omuwala ne mugamba kati from today manya nti olinayo omujjawo, tugenda fumba babiri, anti osazeewo okunvuma. Lwaki nsazeewo okusharinga story eno? Bamikwano, bw'ozuulanga nti bbaawe alinayo omukazi omulala gwe yakwana ebbali, okuvuma si solution. Oba okulumba omukyalo oyo there and then, it's not a solution. Take your time. Woba osobola, yogera n'omukyalo ono mu buntu, at least waaba aganye, talk to your husband. Otherwise, ebivumo by'okozesa in the beginning bipushinze bangi okukola ensobi ze batandikoze, lwa nsonga abawala nga ffe tukwanibwa bukwanibwa, ate abasajja abafumbo tebatambula na bupande nti bannaye ndi mufumbo we nkukwanagaana. So in sharing this story nga mbesinga ku gundi ya Sophie ye inspiring nze okuvaayo okusharinga ekiboozibozi kino. Mwenansonyi waawe mba nkozesezza a lot of time, simanyi sawa mekaze nina kukozesa, naye kyekyo kye mbadde njagala sharinga nammwe. Mukama abampeera omukisa era abankuumire.